bulungi ne bano wenyine South Africa ne bwoba mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba ne bwozuukuka bwofuluma ennyumba yo otambulira ku kkuba eddungi bwogenda mu ddwaliro ogenda mu ddwaliro eddungi otula ku baaso otula ku baaso ennungi gyalayo ekomawo ekyennaku nti ewaffe Uganda ne bwoba sudiiru obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma obeera mwavu nga kabaaya olufuluma ewaka kobere mu benzi efaanana etya ebinnya mu kkubo insecurity katigeza ofuna akabenje nga aponyo mwamulabe yatuguze emmere ya covid yafuna akabenje naye we bamuteeka mu itojo hospital so yeyensi yetulimu baganda bano so olunaku lwaleero kuleva abantu gye badduka e Uganda kiri eriffe okusalawo naffe tudduke mu ggwanga oba ffe abasigaddemu tuyimirire tuteeke gaadi waggulu naye tusobola okikola nga nammwe abali obweru bw'eggwanga ate nammwe mubirimu nga mukubira eno gye muli nga naffe tukubira ku ground bannange tujja kumalako olunaku lwaleero nno nabadde njagala mbeere brief nnyonnyonnyo kubanga nayagadde sineme kwogera boogezi nammwe ne nange mpulire ku byammwe waakiri mbeeko ebibuuzo byenfuna okuva gye muli kuba njagala nnyo bwe mbanga mbaako byenjogere njagala nammwe ab'e South Africa mwewulire nga mwogera nga muyitira mu nze kubanga tetuli jasi bafuzi wabula tuli bakulembeze ate tuli basaabanti bammwe baganda bange mumanyi ebigenda maaso eka sijja biddamu mulabye nti buli wetuba nga tulwanyisa nakyemalira atunyigiriza ate alondamu abamu ku ffe abanyigirizibwa n'abawaayo obukunkumuka n'abakozesa okulwanyisa ffe mukirabye baganda bange nti kati ba freedom fighter fenna bali ewaka bw'oba olwanirira eddembe bw'oba olwanirira abannayuganda bwe tuba tulwanirira abaganda baffe olina kulwanyisa mukono gumu guno mukono mulala ate nga kulwanyisa abaganda bo abagezaako okulemesa okugezaako okuwangula omulabi byonna mubirabye mulabye nti ebiseera ebimu baganda baffe bawambibwa saawa zino ekiwamba abantu kigenda mu maaso wetwogerera bangi bali makomera ge tutamanyi kati musaawa zino wenjogerera mwanyi naffe Olivia Lutaya muganda waffe Rashidi Segujja muganda waffe Sekitoleko Yasini gwe tuyita Machete Robert Lugumayo Moyidini Sanya Kakoza